Alright, kale batulaba n'abatugoberera najje msinzo okwanga mutugoberera. Thank you so much for watching my show flicks. This is Sugar Arafat, and of course you can follow me on Twitter, Instagram, Facebook. Netuwanga tukwasaganya ebintu ebyenjawulo. Bingi nnyo ibadde mu ggwanga olunaku olwaleero oba wiiki eno yonna ebya happeninga mu parliament, mu entertainment, tunakuba tubinyumyangamu mpola mpola. Era nga olunaku olwaleero nnyina kyali wange soka ozeko kubatubuliriza abatulaba right now. Erinnya nalimu Nassa. Bino ffe betubeera n'amanya nti Sugar Arafat biki ng'okoma ku Nassa. Ze nalimu. Mpozi abakyala basobola okumpita Daddy Nassa. Daddy. N'ebinyuma nnyo omukazi ng'akuyita Daddy. Wallahi olunaku muwala lwe yasooka kumpita Daddy. Simanyi maanyi gye gaava. Omanyi omuntu agenda okutwala round 2. Nayongeramu nezifuuka round nga 8. Wekiba? Yampita Daddy, so I love it when you call me Daddy. Kale. Tuyina video tugenda okwogerako, tuyina story eya chicken. Abatamanyi chicken. Abatamanyi chicken ya TikToker, celebrity oba socialite. Influencer. Musajja mukozi wa content wanyumira. Asookera ku machanga alina omuntu gwalanga n'abakanga. Alina n'akagambo ke ka fantastic. Omanyi waliwo nga nkyali ku Galaxy. Eyo by the way signature. Waliwo nga nkyali ku Galaxy waliwo abasajja abajja otusomesa nti oba brandinga olina okuba n'ekintu abantu nga tonaba nakyogera bo nga bakimanyi ogenda kyogera. Jebaita signature. So yagamba fantastic. So chicken abadde mukwano nnyo gwatulaba ku My Show Flix. Abadde mukwano nnyo gwa Shawa ono comedian. Yali azanya oba akyazanya still ne Sammy. So babaita Sammy and Shawa. Ndoze ennaku zino badde tebakyabeera bonna simanyi nakyatuukawo. Era kubanga Sammy agamba nti byatuukawo because of chicken. Okubanga takyakola content nnyo n'oli kyaliwe. Yes, kubanga chicken yajjambu n'agamba Shawa ayagala bakole akantu. Kati ate n'aleka Sammy. Naye lwakwa waliwo ebiyitinga nangawo bibanyisa byayogera mbu ate simanya chicken eri biki. Naye nga sisobola. Yamutwala eri. Kye kyamutwala. Mbu. So tubalabye emyezi mitono nnyo nga bali bonna ne bakwatagana bakoze content yawera. Waliwo story eri ey'omusambwa. Yalina seri nti simanya omusambwa gwavaayo ne kugamba Sammy simanya Shawa kwagala nnyo. By the way oyo content kwe namanyiza Shawa nali simumanyi. Wali tomumanyi? I swear nali simumanyi. No, kati inza okusooka okusanga Sammy ne Shawa mbasanga waliwo hoteli eri wano mu Nnyonyo bane bagiyitaani eriraanye Speak. Bagita Speak Resort wane mu Nnyonyo. So eri wane bali twali tugenzeeyo Galaxy nga yakatandika twali tugenzeeyo kwata comedy. Waliyo comedy nga abeerayo. So nga tugenze kwata comedy kati nembasa nga bakatandika. Era ne banegaira bambi video zotukutte zituweereze tuzipostinge nga sibamanyi so nabalabirawo ngenda okubalaba ku TikTok. Ne mbategeera nze ate gye namutegeerera. Nze namutegeera kolo naye ate nagenda okuzuula nga bulijjo mbalaba because oli Sammy yazanyanga nga mu 7. Banayi mulabe nyambadde saati bikokujju. Oba njilekebere fashion. So mulabiraawo. So mbadde nkugamba nze nagenda okizuula nga ate bulijjo Sammy mumanyi because yali azanyanga nnyo nga mu 7. Kati nga abantu bamukomparinga ku Tichampamire nti ani ajjayo impression ya Museveni okusinga. But we nakizuulira nti mbadde mbamanyi just nti Shawa nali simumanyi bulungi nga manyi nnyo Sammy. Ngomanyi nnyo karateze nade manyi Shawa. Ate nali manyi Sammy. So story y'omusambu abantu bagyagala nnyo era neetambula. Bazze bakola bonna ne bakola akantu. Finally wetu akantu n'akantu kaleeta obuzibu mu kibuga Kampala. Ani aleeta ekigambo akantu? Akantu kivaawa? Akantu nze nakiwulira ku gwe Sugar Arafat kati. Situkola ddi akantu? Anti nkiwulira ku bakasuku baani era oli agamba Arafat jompeeyo kantu. Ka interview. Ne batuula ne banyumya ku bintu ebyenjawulo. Nga wano wetuli kati n'akantu kyemanyi bakayita akantu. Era tukoze akantu. So wana show yaffe egenda kubeerangawo bagiyita preview.
podcast yaffe bagita preview tuba tu previewing ebintu ebibaddewo stories tambula netuzoogerako kakati tuli ku story ya chicken olowooza kiki ekyawudde chicken ne shower era story eno gwe ogiwulira otya etandika etya ogiraba otya kubanza okutandika obiwulira in fact twabadde Jojo wano ne Jose nga balina batambuza ku TikTok ngenda okuwulira gwe guniza okulwana naawe kiki twatandika ffenna biki ngempulira story kati nentandika ogifollowinga omanya ddi nti bano abantu baawukanye kuba badde batukubye shows balina ne show gye balina ku YouTube awo Air Pop the Balloon. Yes. Kati nze kyendowooza simanyi nnyo naye I mean internet nga ogimanyi internet naddala ya Uganda si Uganda yokka no by the way eva mubeera mulina onoonya akantu akatambuza akabateeka ku top okitegeera mubeere nga temuva ku FYP ng'abantu babeera basakingako mmwe ng'abantu baba basakingako mmwe buli abeera ku FYP yemmwe abajja kati nze in my opinion nze ndowooza this is a stunt nga bulijjo bye tulaba naye ate abantu naye by the way abantu be Uganda omanyi tebawula stunt na bintu bya ddala omuntu yali awudde atya stunt kubanga is a stunt yali enkutteko simanyi oba yali stunt ye stunt y'abapasita omanyi nti bapasita b'e Kampala bakola stunt nakeera ku makya neyeevuma n'oli oba naplantingawo abantu ne bagamba yatubba abatukozesa abatukwata batusiyaga ninga just kubeera mu mawulire ate abantu abasinga stunt kisukka ku ggwe kyolowooza era ngoberera nnyo industry ya Nigeria but oli agamba tuba tuplaninga stunt tusooka ne tumanya buli ntegeera ya muntu level ye weeri kati ffe we tutandikira okuplaninga ekiddako kyova olaba ojja kulaba nga Rema ne Irasta bawumuddemu tokyabawulira mu industry tokyabalaba kakati nga balina oluyimba lwe batta nti who's that girl ne babalaga nga bali mu bbaala emu wabula kamera ebakwata eraga ebalingiza bulingiza ebalingiza oli alinga akola ki nga balinga abatakimanyi nti kamera weeri okategedde nti ono abanga azina tabiriiko ono n'amukwatako n'abanga amukiisi nga mukuba peeke kati mmwe ne mutandika okunyumya emboozi twabiraba kumbe baba promotinga luyimba already kiri planned tebannaba nadduta wabula already bamaze okukukwata era otandika okulikinga page era enkyo otandika obalaba batambula bonna amuggulira oluggi so obulamu bwa stunt buzibu nnyo olinakera ku makya ne mukera ku makya ne bayimbi balwanyi temumanyi kibalwanyiza just yodaga yansanze mu bbaala n'antandika so stunt is beyond entegeera y'abantu abasinga naddala abafollowing abayimbi bano naye kinewunyisa okulaba nga abantu ate tukifuula nnyo serious emotional netunyiigana nnyo kati nze nabadde awo negundi Shafiq kati Shafiq ali ku TikTok nasanga ebifaananyi bya Lydia Jasmine eby'omukolo jukire kyeyasooka olaba nga Lydia Jasmine akutte ku musajja nga tumulabira eno omusajja tetulaba face basooka mukuba mikono oba ne bamulaga omugongo kati jukira abawala abasinga bwe batyo bapostinga abasajja baabwe abyatayagala mumanye abeere nga ali mysterious biki kati Fiki n'agambirawo ekikazi bakiwasizza bakitutte ate nga kikurashye musajjawo naawo n'abakazi b'amabina kati netubeera okwo ku internet negamba nemugana naye Fiki kirabika luyimba kirabika bapromotinga luyimba waliwo ekipya kye baleeta twabadde tuli awo ng'oluyimba lufuluma stunt bwe buzibu bwazo kati ate lwakuba nti bannayuganda stunt tukola ze ezimu ogenda okwetegereza nti Lydia Jasmine kyakoze ogenda kulaba Gloria Bogi recently Gloria Bogi in fact leero mbadde ku TikTok alina video nga bali mu shootinga video waliwo omulenzi omweru atera okuba Vixen kati ne bakola kiri kyennyini kyenkugambye ekya Rema abadde nga amusemberera bw'atyo mukiisinga muganda wange ekiri mu comment section oyo musajja mufumbo alina omukazi alina omwana naye nga still ye kyaba ayagala ekyo kikoze ekyo kyennyini kyaba ayagala so bannayuganda bali abatulaba ebintu ebisinga bye mulaba ku social media oba bye mulaba ku media biba bitegekeddwa abantu abo nga baagala mulowooza ekyo muddemu ekyo
era abantu balirekeddeawo okubeera nnyo emotional ku bintu ebisinga naye ng'ate ekyo kyo kirina obawo because internet the internet has to be fed kitegeera by the way bakiyita showbiz showbiz esimu yange eri awo nagirabyeko obwa bannaye showbiz eno industry gye tulimu abatulaba it is a showbiz buli kintu kyonna ekikolwa olina okuba nga olabika that's why olaba omuntu nti akaddiye amaze emyaka akaddiye naye ng'akyayagala okuba nga ali relevant n'atuuka n'okola kino ekintu ekya Alpha yakikoze ekintu ekya Alpha yakikoze ku myaka gy'aliko kati waliwo wano omusajja waffe asiramuka n'akatulika n'asamira n'akatulika n'alokoka so that asigala mu mwogerako ye ekyo kyaba ayagala kyekizibu kya stand so kati ku nsonga ya chicken abantu abasinga bagamba stand abalala bagamba byaddala bisobola obba ebyaddala it can also be a stunt naye naye ate byaddala nga avuddeyo naye YouTube nze nabitunuddemu ne ngamba omusajja bali mupromotinga channel ye bafune we bali ate kati okitegedde era abantu abali obanete mutya nawe osobola okufuka celeb by the way ate naddala ku mulembe guno gwa social media gwe tulina TikTok manyi TikTok yatutaasa ebintu bingi edda nga okubeera owakabi olina okulabika ku TV edda abantu okukumanya nti olina kyoyagala okwogera olina kubeera ku TV ate nga ku TV kizibu okutuukayo kizibu TV ziboola TV zirina abantu bezigamba nti ono tetujja muwa okujjako abo abalina akasima ne interview yokka nga bayimbi bagigula ne right now omuyimbi abeerawo nga alina following esinga eya TV nga talina kyayagaza TV in fact nga TV yemwetaaga nga buli kyayagala akiyisaawo bulungi so kino ekintu olowooza kigenda kukomawa ekya chicken it is a series because basooka ne batukuba series ey'omusambo olwo batwanjula ne bakuba akantu nga bali babiri bamala okuba akantu nga bali babiri kaakati tugenda na Mbikonde right now ye gwe Kikonde olowooza kigwa kitya anti kati ebikonde tulabye bingi wano naye era ebisinga ogenda owulira nti bayi planinzi naye ng'era baba bagenze mu bikonde chicken twamulako mu bikonde banaye yali alwana n'ono gayi yani ono Timo yali alwana na Timo talwana na Timo no chicken de yalwana na Timo ani yalwana ne Timo yali Ricky Man Shakibu yalwana ne Timo chicken yalwana chicken era yali nono lwakuba bali mu kasiko yali ne shower eno round yakubiri bali mu kasiko eyo kati kino bagala chief official so that kibaaka abantu nabo babeero bakuba ekintu nga olaba Shakib because Shakib Ricky Man bebadde nnyo mu kintu ky'ebikonde dala Shakib promoting zenye ebikonde yes by the way ebikonde byali byalekebwa naye bwaba balwanye nga it's a fair fight nze ndowooza shower asobola okuba chicken shower yes chicken musajja munene naawe gwe tozole abasajja bampi omusajja omumpi ng'alabye ennaku shawa wamulabye story ye naleeta taata we biki omusajja tata yakubye ne tune tonawulira tune ya tata Khalifa Ganaga producer era tata yadde ayimba siva ku bakazi abalina amabina tata nalaba Haji weri bwano kankulage tata wa shawa ng'ayimba ne batata ba Uganda last year tubadde ne Kawato tata yazze nenga shawa asobola okuba chicken nze ntinzezo zisibayo chicken yajja kukuba obetinga ku chicken mbetinga ku chicken kati Arafa tulinde lwakuba producer atukiriza okusiba atukiriza ate kati atugana ngani ebyo byabanga ku ma TV zezabanga n'amateeka tata wa gundi yayimbye dda kati ze Arafa ndi team shower ku Kikonde simanyi ogenda kola nga bamukubi sajjao bane tune mujiwulire oyo tata wa shower eddoboozi nga liringa lya muvubuka kakati in fact yemu ku tune zalina talina lumu waliwo gye baproducinga
waliwo gye baproducinga kati ne gundi nani wanje eya copyright olimba bagenda tukubisa copyright ekozi audio so bagenda baterako ebifaananyi awo nga mumulaba ng'ayimba so ekirala bazadde lwaki tweswazizza nnyo ennaku zino nsikweswaza nze I believe sikweswaza because newemba nze mutabani wange ng'alina kyayisaawo naŋŋamba biki nti nkole kino I mean wokula obeera osigaza kimu kulaba abaana bo nga bali successful kati walaba muzeeyi Kawato yazina omwana n'akola ssente baŋŋambe muzeeyi Kawato sebo kati yaguzeemu ne Makex mukiwato naye ng'omwana yakola ssente kati nono wabazze mutabani we wuyo vidiyo ye gye yateekayo ng'ali ne taata we yatambula amakulu bingi okitegeera kale abantu babategeera si kweswaza omulembe kati gwegwo kubanga olaba n'abazungu era babikola omuzadde najja n'abeerawo nga tavaawo ng'azina ne taata azina ne maama abazungu batera bikola kuba kale ebyabwe biba byanjawulo jasula kuba nti kati wano fe abannayuganda tukiraba mu ngeri ndala naye it's normal okay kale kati atulaba ku MyShowflix tugenda kuwumulamu katono nnyo tukomawo ne story ya Triple A. Kale tukoma ne story ya Rolls Royce because Rolls Royce yemu ku motoka kati ezisinga okutrendinga Kampala wano tukomawo nayo tovaako nkulaba naawe wegomba amaka ga Luxury kaakati nno kisobokera ddala okukyusa amaka ago n'ogafuula ga Luxury ng'okolaganira wamu ne Mirembe Beddings and Curtains bakafulu mu kukola okutunda awamu n'okutuusa mosquito nets ez'akabi mu sayizi zonna amasuuka carpets ez'akabi okuva mu mawanga gonna mu nkala zonna ate ku bbeeyi ennungi ebintu byaffe bikolebwa mu material mulungi ali ku mutindo gw'ensi yonna jangu weerondera ekyo kyennyini ky'oyaayaanira tukyalirako kati ku showroom zaffe ku Modern Shoplex edduuka namba CG14 ne room namba BW18 ne 19 ne Namulanda okuliraana Kennedy Stage tusindikire WhatsApp oba otukubireko ku note 7 note 294 21 oba 0704 21 95 oba note 784 06 89 Mirembe Beddings and Curtains Dream Home made easy. Kale mukulike mukumula muko katono nnyo nze Sugar Arafat ne Nassa tulio ne Nassa twagala issue yafe bagiyita preview tuba tu previewing ebyo bibaddewo oba mu week oba mu lunaku anytime sawa yonna gwe subscribinga tujja kuba tukugwako twagala story yafe eyokubiri twasoose ntogera ku story eya chicken shower kati togenda kwogera ku Triple A Speaker wa Parliament binyenye bihapenize mbadde mbiraba mawulire so emmotoka Rolls Royce efuse Rolls Royce trendize neokera ku machana opostinga ekigambo Rolls Royce bakutereza nokutereza tekiri Rolls Royce kiri Rolls Royce si Rolls Royce yes so ngatubuuza fa batamanyi nnyo Rolls Royce zisoose kubeera mu Uganda yesoose oba abaana baziiri Rolls Royce zibaddewo ebbanga because waliwo Rolls Royce eri mu lubiri ndowooza eriyo nga oba it's a souvenir because eruddeyo nnyo yakabaka yali yakabaka yes yali banga bakati bagiddaabiriza nogiddaabiriza nti naye weeri kale baginyiriza netetambula weeri naye tetambula era nze by the way nze omu ku bannamukisa I have a picture on a Rolls Royce sigirabanga bangamba nti ebeera kugaba road awo munyonyo biki naye sigisangangako Rolls Royce munyonyo road ogimanyi it's the road of luxury cars naye buli kuliko emmotoka nali sirabangako Porsche kale nga njiraba mu firimu naye nagisanga emunyonyo abaana bavuga ziri Dodge zi Hellcat bazona baba bazirina nze emmotoka gye neegomba Ford Mustang eneriko embalaasi nze ate njagala gundi Ford Raptor enene nene Abamerika ze bavuga ezo Nassa awetagamu ekikazi ekigagga anti kati era naye nasoose okubeera n'omukazi omugagga kati nze omugagga nga bafuga omukazi alinamu ssente ng'afuga anti kati nze olaba njagala okunfuga omuwala nga talina ssente naye nga njagala nfuge
omukazi atalina sente ng'akufuga kati olwazirina nze omukazi atanfuga aba tajja kunsobola era njagala omukazi ng'osobola okunfuga kati bwengwa kwaba abakazi abagagga abo ezo emmotoka mbanja zooza nga gwakero girongosa mbanja kukola emirimu muganda wange omugamba mami karapta ako tekankoze bubi yes ng'akakuleetera so Rolls Royce abatagimanyi bulungi gwe munanga ndaba wekyanamukaako we Masaka nganze Bannamasaka Bannamasaka bannange nange nimbisoma wano ku Google Rolls Royce eno kiri Rolls Royce ROLLS Royce kyo kyangu okusoma so originated kigambibwa nti yatandikibwa oba originality yaayo eri mu United Kingdom era nga yatandikibwa omwami gwe bayita Charles Rolls ne munne yes and Henry Rolls era nga bano bagitandikawo nga company yaabwe kale yeeyo mu British eyo gye bayita mu Bungereza era mu mwaka gwa 1904 awo 46 awo lwetandika Rolls Royce batandika ebika ebyenjawulo wabula ffe gye tugenda okwogerako ya 2025 Rolls Royce eno latest just nti kati ennaku zino ownership yaayo eri eyo naye nga bambi jamanika gye bayita BMW ne banga sewo ffe tukiyita BMW nekiri BMW balina engeri gye bakiyitamu ewaabwe anti abajamani balina engeri gye baba pronouncing letters zaabwe nyina ex wange ali awo Germany bamuyita Zamu njagala ombulire BMW mwe mukipronouncing amutya sewo yangamba ayinza okumpita maaso awo nogena ke Germany wadde mugamba abafirika muloga nnyo anedda visa mugiroge by the way omanyi Rolls Royce mbadde njinoonyerezaako nnyo these days okuva we nagirabaawo Rolls Royce bagamba yekola engini z'ennyonyi yes gwe boy in motoka kituufu n'ebyata and she has the latest version of the Rolls Royce ndala yes that's the latest one by the way kuba wendaba wano nti Anita Mongo's Rolls Royce is a 2025 Rolls Royce Cullinan likely a series 2 series eyokubiri era nga bagamba mu series zino bafulumya emmotoka 13,000 ku 13,300 zezigambibwa kuba nti zeziri out era kigifuula okubeera rare because emmotoka webeera nga ziri mu 13,000 mu nsi yonna eba motoka ya bbeeyi ebalirwamu emitwalo gya euro nga 40 omanyi euro esinga dola ejja dola giba mu 5.5 40 muze Uganda ze biliyoni nga 2 ne miliyoni 2 wabula nga tekuli musolo okwo tekuli musolo gitakisinga gireta tejjukira ye omukyalo ono yagitikka ku nnyonyi yagira ku flight ebanga express bade manyi yali ato si yali ato yagala kwokye mane emyezi 6 eno yali birthday gift triple ebirala bwekiga birthday gift kakati birthday gift yatuukira ku nnyonyi awamu nga kibalibwamu 3.4 to 3.6 billion Uganda shillings aba abakazi benyini era gamba nti agidescribinga nga gift ya birthday emmotoka eno ingini yaayo eri 6.75 liter oba kye bayita 6.7L yes tevugibwa mu twin turbo charged ya V12 fe tubeera nnyo na zino zi V6 V8 netwewaana zino zimpenkoni abasinga mulina mpenkoni ya V8 this is a V12 engine muganda wange ono bw'aba asimbudde omugoba tosobola musanga engeri gye tulina enguudo ndowooza zitalina tereero oyinza omumusanga si gwavuga namuddu kati fe abannamuddu oba tuba tunamugjawa so emmotoka eno ya petro emmotoka ya petro gimanyi ebbeeyi enywa peteroli so ebisigadde bingi nnyo kuba transmission yayo eri 8 speeds automatic bingi nnyo ya all wheel drive emipiira gyonna gy'amaanyi nti tebiriiko kino mbwate kino kigambibwa nti emmotoka eno emito gyayo gikuwa masaagi bw'oba otudde erimu firiiza kugamba emmotoka eringa it is a presidential car nti mu nsi ez'enjawulo era ojja kiraba nti wano Uganda zabanga z'abakungu ezaali z'abakungu that's why kabaka yagirina ate ene emmotoka ekyenjawulo kyerina teringa nti spasio ebyuma bigenda gipanga bupanzi eri hand built mukono ku mukono bagizimba to its perfection yes
si bino nti ekyuma kyakozemu obuzibu cable neta connectinga because ebiseera ebisinga abazitwala basooka nazikastomizinga. yes oli ajja n'agamba njagala kino ne kino ne kino mu motoka yange. So it's hand built. Machine si yegikola. Just machine ebizibeerawo nga obimanyi biki naye nga bagikozesa mukono. Era abasajja babeerawo ku perfectinga. That's why it's a luxurious car. Presidential car. Yes. Kuba wanagamba n'okugamba nti emmotoka eno erina real time cameras ezadjusting okusinziira ku mbeera eriwo. Okitegedde? Ezogenda ku it is a 360. Nti zino zikyuka ne zidde eno oba ogenda kuona eno kuba natambulirako mu Range Rover ya boss wange egyo nali nkolera. Oli bw'agisemberera etandika okulaga milimita nti olwo nakusemberedde etandika okwaka red kuzimira. So kati ate balamu emmotoka eya billion eyo gye twogeddeko ebeera milioni nga 7-5 autobiography wenda autobiography nga Mami Gadgets gye yaleeta. Aina autobiography. Ate omugaga yagamba autobiography baziina abantu babiri bokka mu Uganda. Yajja akagireeta Mami Gundi agina oba mu Kalachi Mami Gadgets. Abakazi balina agireesedde because Kirumira yayogeraawo ku internet n'agamba kinkwaza ennaku okubeera nga mu Uganda tetulinamu Range Rover because ndaba abantu abasinga bavuga buno Range Rover buno. Mami Gadget yakagireeta. Ekitegeeza kati ezo ziri 3 mu Uganda. Yes, mulimu abazina ne teboogera. Autobiography. Yes, abantu balina kanko. Abantu balina sente. Naye ekyo kituufu kubanga nze we nalabye ku motoka za AAA. Because ayinamu is it a Range Rover? Yes. Ayinamu ne Maybach. Yes. N'ekigambo ekyo kimbuzaabuza. Kiri Maybach. Anti kati ekintu kiriwo ekiti oluzungu tulina lwa mirundi ebiri. Tulina American English and then ne luli olw'abali Abangereza. So abamu bakiyita oluzungu olumu lukyogera Maybach, oluzungu olulala lukyogera Maybach. Nali ku TikTok ne mpulira ka audio awo nga gundi aginnyonnyola Abajamani kuba Benz yegikola. Kati gali nga TikTok agamba bana emotoka eno bulijjo oli omwachi pronouncing abwe kati kangende ku Benz right now ndi ku Benz ku office za Benz mu Germany omukulu atuyambeko omukulu naga nti bagita Maybach tekiri bana Maybach kiri Maybach anti kati fe munaye tuli bana Uganda tulino gita Maybach kati aina ne Mercedes Benz S-Class nagirabye nga bagisikanga ko n'akafuufera gemaze ebbanga nga tevugibwa. Anti kati ensonga lwaki ndowooza abadde tagivuga because yo kasitofu ka speaker wa Uganda bagikuweerawo eyo eyo ya government yo bagikuwa kati ndowooza ate ye nga we wamulabye she has a good taste by the way. Agala machine ziri okuva ku nyumba ze emmotoka enyumba ya Dynamic akoze ayina ennyumba 4 kwaze yekigo twali tugitako nga manyi hotel kubanga yo gye twali tushootingira nayo gitunulira waggulu bwoti nze bulijjo manyi hotel oba nga onagamba nti nga zino companies nga walaba Val etunda condos kati nga manyi nti it is a condominium bakita condominium. Yes, nga manyi nti wetaba hotel condominium muganda wange nyumba ayina ekigo ayina nakasero ayina ntinda ayina n'olubiri si mansion but olubiri gwe bwe kigambibwa oba si bwe kigambibwa bwe kiri kubanga kati omuntu wabeera naye ennyumba gye walabye ekigo in town ate kweri ekkubo olimanyi bulungi it's an expensive road emmotoka zonna eziyitako biki omwana omu ku TikTok yagamba yapostinga challenge nga naga nti omuntu apangisa ekigo asinga landlord w'emukono. Kituufu gwe kigo is not for the weak bro. Omukazi wabanga ayina ennyumba awo just imagine mu kyalo waliyo ki biba birala eyo ennyumba y'ekigo ina get says 3 okugituukako. Yes era zi video twali tuziraba nga police nesooka ebeera ku gate yasooka ng'erinda just lukusa kuyingira gate yakubiri nesooka eyingira gate yasooka ne batuuka ate ku yookubiri ng'ate nawo biralamu ng'ate abaawali si be bamu n'abaawali tebakwatagana nzano gambo talina kyaŋŋamba era owaawali akugamba ani oyiseewa nti bali banzikiriza okay kati awo ne basooka ate ne babikolako process kumpi okutuuka ku gate ey'okusatu kyabatwalira olunaku lulamba okuyingira ennyumba y'ekyo okuyingira
people have money. People have Bro. money. Nze zeze sala zange. Ekyo kyekirooto kyo. Ekyo kyekirooto kyange. Nenange negomba okuba n'olubiri. Gwe. Nga oga nti ngenze mu kyalo ewaffe n'engula ettaka nga ddene. Nnyo. Kwegamba ntekeko n'enguudo ezange naye kyesimanyi kikikirizibwa Uganda. Oba kale olina okuba nga ssente ozigyeewa mu makubo ki agazimba n'enguudo ezizo. By the way, edda abavubuka abasinga ffe twali tulabanga okuzimba mu kyalo ye. Kibi biki oba ofuse munnakyalo eswaga naye sebo abasajja Abamerika apangisa mu kibuga naye ng'alina ennyumba mu kyalo muganda wange. By the way, waliwo yaddabuuza nadde ku TikTok still waliwo gaya akola reviews emmotoka nakugulira emmotoka eno gigule n'abuuza omwana n'abuuza mu comment section lwaki Abamerika emmotoka zetulaba mu firimu Bamerika ziba mmotoka mpanvu nnyo ng'ate nnene zirina yingini nnene. Omusajja n'agamba obuzibu bwamwe Abafirika okusoma kuno kwaboonoona abazungu kye babaleetera bo bavaliwinga nnyo ekyalo kye okusinga ekibuga. Omusajja aba asula Mbarara naye ng'akolera mu kibuga kale aba asula tugambe Mitiyana naye ng'akolerawa mu kibuga ajja everyday. So aba tasobola kuvuga special tasobola kuvuga paso tasobola kuvuga motoka zaffe zinamuddu yeetaga Raptor anti kyekyo kyenaku Raptor agirinnye mu ddakiika ntono nnyo ng'atuuse e Kampala. So kyekyo kyobadogezako okutegeeza nti B'Amerika bavaliwinga nnyo ekintu kyabwe bazimba nnyo mu kyalo. Olanyo ne firimu gaga taata wange ono yabeeranga nenga ennyumba ekyaliwo n'eccupa ye ya bbiya gye nyanywerangako weeri. Era Abamerika obasanga nnyo naye nga okusanga omugagga abeera mugagga naye nga bakugamba he is a farmer. Yes. Lwakuba kati ne wana Bannayuganda by the way batandise okiyembracinga. Nga olaba luzi. Naye nga tusooke tudde ku mukazi. Ku mugagga. Omugagga. Ekituufu kiri nti nze. Kati nze arafanze nkubulira bino. Wandeese wano okukola naye nze nenfuna oyo omukazi sidda kukola. Ate kati mba nkwagaza akyalafa. Naye nze just embatyako abakazi abo bambiriko. Nze nguma. Ekisooka wakwagalidde olina okubeererawo. Anti nze mba ngenze kufumba. Toteesa toba na mikwano. Kyali wange. Kyali wange oyo. Twakolanga naye. Omusajja mukozi nnyo. Ayagala nnyo bino ebintu bya production biki. Ngali so creative. Kati byakusaagaawo n'afuna akasima n'agwa mu mukazi ng'alina amajja. Ekika ky'omukazi ono ye mukazi agula ettaka mu mannyago n'azimba ennyumba mu mannyago. Buli ky'omusaba in your names. Kisoboka? Yes, si mugage. Ng'ate mukkakkamu nnyo wabula mu bukkakkamu obwo mwabeerera ate omweki omuzibu. Yes, olina kubeera naye waalaga. In fact gwalina n'omuvuga. So gwolina n'omuvuga. Kyentegeeza ku bakazi abo nti ndabanga olugezigezi lwennyina sibisobola maybe kati nga gwe wagambye tokirinako. Nze ndi musajja mufumbi ayikaana nze bambuuliri. Ne kati Mukama Katonda n'akuyiwamu ako at least nga kaali kamotoka kabadde tavuga ako Parliament. Lwakuba era mba ngenda Katonda angula emmotoka ensajja because nze njagala ziri mu mmotoka. By the way kafaananamu Mark X sizezo ze bazimba. Mark X bangamba ye dupe ya Benz Toyota yagikolanga duplicate kuba nayo girabye bogitulamu eri comfortable nga Benz naye eri nnyo wansi. Nga olaba eno kampuni y'amasimu ekopa iPhone efuluma gye bakoppa Honor nyingi masimu mangi agakoppa iPhone. Naye Honor nalabye ku TikTok awo omuvubuka ono gundi William Lust ng'agikubira akalango wallahi nade manyi iPhone nga mpozi ng'agisembeza bwati mu kamera n'olaba nti eriko Honor. So wabawo oli ng'azanyira mu market y'abantu. Kati n'aba Mark X era bannamazaka baagala nnyo Mark X kubanga abeera alaba avuga Benz. Nateekamu ekyoya. So kakati embeera eno ya ogiyinza giyigamu kigwe nga ggwe nga tuvudde mu bintu. Is it a setup? Is it real? What do you think about it? Nti kisobola okutuukawo nga twayogedde ku kya stunt nga si stunt but ng'ekintu kiri planned. You never know.
ebintu bihappeninga ku bantu ninga biplaningidwa. Yeah, omanyi politics nze ndaba nnyo firimu by the way. I'm a very big fan era abamanyi bakimanyi ekyo. Ndaba nnyo firimu, so waliwo firimu za politics nyingi zendaba. Kati ebintu bya politics tosobola kumanya kikigenda mu maaso. Baba basobola obba nga balina kye bayisaawo, you never know. So sina nnyo comment just ekyo nsobola okugamba mbiraba bulabi naye nga kyensobola okugamba waliwo mimu esinga otambula ennaku zino nti corruption is ending before we benefit from it. Kademu Corruption is ending before we benefit from it. egenda abagifunyemu bagifunyemu naye tamu egenze tetugifunyemu kati nze ebituufu kyo nange kinnuma because naye kati producer kino kyamabina producer ayagala amabina producer hi anai tunakola so kokyuseemu tunakola producer no gatugenda kujja ku interview banaye so bane mumulaba sebo yaita bisina mukama alafa tude ku mulamwa ize simanyi mulamwa kati gudde andi kati obuzibu alafa banaye alafa ayagala nnyo amabina mukama yatonda abakazi simanyi boyinza ku nga nti nvuga empanka oba bazivuga bakola batya Mia ilivu nyash. Sina kyengenda kwogera. Bampa so omukazi ajja kungoba. Kati nze nasa kyenagaana. Nemba nkwagala ntya tasobola kunfuga nze njogera kyenjagala wenjagalidde nkola kyenjagala wenkyagalidde. As long as nkimanyi nti oli mukazi wange era I love you. Because olaba bino ebintu bye tukola. You have to be real. Kituufu. Sagala muntu ani meeting era ka staff n'omukazi nga ekyo tokyogera tokikola nkulaba n'abawala. Go. Bwekiba. Kituufu just lwakuba nti abantu tulina ebye twagala byanjawulo. Kati nze omukazi waba tanfuga sola mwagala. Ago ge mazima. Ekyo goba tokitegeera. Yes, mba njagala omukazi nga nzija na ngamba obaddewa. Yes. Okitegeera? Na ngamba obaddewa. Kati kyekyo kinze waliwo tribes nga sobola. Waliwo tribes bambi nga tebalina ekyo. Tebali aggressive. Nga tebali aggressive. Tribe kyaba tali aggressive. Amanyankole nga yakuteko nalina. Waliwo abatoro banyolo. Abatoro bali sosoka. Bali sosoka. Tasobola kufuga buli kimu nga bojo. Era kati abo gwe boyagala. Abatoro. Yalo omukazi nga otula nokkakana kubanze nimusajja munnamasaka. Nkugamba nti Wallan for the people. Okakkana fukamira tompa mmere ng'oyimiridde. Naye buwalamwe mutujoga ompembere ng'oyimiridde ekyokubiri batugattira emmere. Mwe temukiinaako buzibu ab'e Kampala. Afe tukuze batugattira emmere bannange ebintu byakukekkereza. Ekigatta kuba ne Nalongo teyajingattira ekyo. Etolya mmere engatte. Era injirya nga wendi siinawo buvunaanyi siinawo buyinza. Ne wenyina obuyinza tongattira mmere. Si woyina obuyinza woyina obwogerero. Katola kati nga wano ku Zubairi. Wano ku Zubairi we bangattira emmere sigala kuba mbalinga ewaka ate bo bantu nabasanga Kampala. Naye nga ndi ewange tongattira mmere ango. Tosobola. By the way nalabye nga tuze ku kusonga ya nalabye Daily Monitor. Ne NTV omanyi be babamu Nation Media. Bali babagoba mu Parliament. Ekibadde okimanyi. Covering. Yes. Lwaki? Ndoza byalimu because NTV ye media tuka ekola story nga bweri. NTV ejja ne gamba nti bwe kiraba nti obwabadde bubi buba bubi. Weguwa gwadde musulo. Bwe kiba kyabadde kirungi kiba kirungi. Tebikkiriza. Kati Parliament ene ngeri mbu we kigambi wanti baddemu emigozo bano mingi embuzi nyingi nga we kiri nti ebisinga tetugenda bikakasa kwa tetubiconfirming nga police ekyabinoonyerezaako nti ebibadde mu Parliament nga NTV espoilinga ebyama yekera ku machane gamba waddewo sente zaako kusiddwa otegedde ebintu bwe bityo ekiro obusawo bwatambudde kati mbu ne bagobebwa mu Parliament nga tebakyakavaringa era nga waliwo ensonda ze batatuukamu naye this week beeyagalidde ku Parliament era be bamu ku basinga okwebaza mukulu MK ekintu kino kikwasaganya naye kati waliwo we bali mu kulayira
mpozi we bali mukulayira ebintu bya triple A byali bitandise. Byatandika okulayira kuwedde. Byatandika okulayira kuwedde kuba omukulembeze yasooka n'alayira. Kati mu kiseera ky'abamemba ba paalamenti awo bano bannammeere bikyawo. Awo nti era nvudde mu kibuga ngenda kulayira kati ngenda Masaka. Anti jjukira Rolls Royce yajja before kulayira. Anti akasiriso ne tukasirisa. Nengera waliwo awo oluvuvu. Lubaamu munda wawula ekintu okwabika kati turadinze tusazeeko tusalako nga tumaze okulayira wekyali. Naye ekituufu kiri nti mmere yali agudde mu mbi. Yali agudde mu mbi. Bingi nnyo ebigambibwa ku nsonga eno naye tetusaba biwaako obujulizi kuba waddewo abaana ku TikTok be nawulidde nga boogera ebintu bingi nnyo. Esente waziwulidde ze bagambye ze bakwatira mu nyumba. Nezo video nga zibadde ngezadde fake ezo zibadde babikula sente. Nalabye ngeza AI. No. Zadi za AI. Zabadde za AI. Yes. Tasobola ku maybe nize niwemba nezo sente nyingi so akuteeka sente mu nju like that. It is wrong. Abantu batereka sente mu nyumba. Kubanga nze omanyi tubeera nnyo ku zi boda ne tuwulira ebibozi bya boda. Kya boda kikwata. Kiba kinyuma lwakuba kale ebiseera ebisinga ekinyiiza kutuusa tannamalayo kiboozi. Nekikuluma n'ogaa kale yanyumizza byaki. Olwo yali anyumiza ekiboozi ky'abawala be bategula nga bategudde babajje ku bbaala ng'omuwala yazze n'atamiira wabula mu kutamiira. Be yazze nabo babasombye. Kati nga yasigaddewo. Amuzaayo. Ye n'amukwata bukwasi ng'atwala akamugamba wabula ogenda nga wala. Wallahi ekiboozi yanyumiza akawala ke yajje kabuusu ku tavani. Bannange nga ntuuse nnyina okuvaako ngenda kwambuka waggulu kola show ng'ekiboozi tekiweddeeyo. Kati nno nze nange waliwo ekiboozi twali tugenda eyo Matugga. Owa boda nanyumiza byaddako ndowooza 2 years from now n'aŋŋamba babatwalako eyo nga babasibye obukookolo. Ne babatwala ne batuuka eri nga babagaye bagenda kukola ki kupaintinga nnyumba. No kufuuyira. Yes. Kufuuyira nnyumba. Yes. No kufuuyira fumigation. Yeah. Bagenda tuuka eri nga bagenda kufuuyira ssente. Owa boda. Pulira ndi interested mu kiboozi. Owa boda yaŋŋamba kati aha munyumizaamuko kale tukomewe wakoma. Anti kati twatuuka natula ku boda awo biki nanga anaye abavubuka ennaku zino muli bakozi bambi biki namugaa tukola nanga mwebale kola kubanga abamu babbi biki kati nga omanyi asooka asabulawo gavumenti asooka kigaziye asooka akunyweze. Sente zaali nyingi because yanzija mu kibuga mpaka Matugga kati ndowooza nga ayagala oba alina customer care. Nanyumizaawo n'aŋŋamba nze kati ondaba nze nkoze emirimu mingi naye nze nafunako omukisa ogukuba ssente. Ne Justin nali mutiitizi ne mubuuza ate bati kati nanyumiza ebyo mbu kati bwe batuuka mu nnyumba ne babajjako obukookolo. Babatwala babasibye obukookolo baleme kumanya gye bagenda. Tolina manya location. Batuuka mu nnyumba omusajja n'abatwala mu room naye nga room nnamba erimu ssente. Kati nga ssente ezo bajjayo bando ne baziteeka awo mu luggya. Yes. Naye ng'oluggya mbu lulina ekikomera kiwanvu tosobola nalaba neighborhood. Kati naye linno kyekyaliwo abasajja mbu ne bafuuyira ssente naye mbu basooka ne babalekako mu room ne ssente nga waliyo bantu aba babiri bokka ne buli omu ng'atunula ku munne naye ye yaŋŋamba mbu ng'atunulira munne naye ng'agamba oba onombega. Kuba mwena mba temwemanyi. Kati n'olinga naye atunulira munne naye agamba oba onombega. Musajja yakwata omubabiro. Kati ekiboozi ne kinkwata omusajja n'aŋŋamba simanya kati awo ne bamaliriza ne batandika bazisomba babiri bokka. Naye ng'abakuuma just ali wabweru ye agenda bakeberera wano wabweru. Omusajja n'aŋŋamba boyi mbu najjukira awo firimu gye yalaba nga bamira ssente oba ogenda mukomera ng'olina omira ssente. Okitegeera omusajja n'agamba oba mira ssente. Kubanga kituufu ababoda balaba ennaku basula ku makubo biki omusajja yaŋŋamba nasooka n'entunula neŋŋamba naye oba nkole ntya kati naŋŋamba musimanya n'akwata bando kati awo yakwatira bando nga tetutuuse Matugga musajja wange kati nga tonamanya oba yavaayo nayo nabula okumugamba tutuuke mpaka Bombo.
naye ng'ekituufu kiri nti abasajja ndowooza gye bali ababeera ne ssente mu nnyumba nga nnyingi gye bali waliwo bangi nnyo bwe boogerako abalina ssente nnyingi. Emboozi ya ssente eyo tugenda kugikolako research, tujja kutandikira awo. Kale atulaba tugenda kukoma olunaku olwaleero. Teweerabira Otinista yakola ku byambalo byange lwakuba engoye ze yampadde sizambadde ge mazima, naye nga yakola ku byambalo byange. Asangibwa Najja Nankumbi opposite Zebra Crossing. Ojja kutuukawo kyaliwa nga alina engoye ennungi ennyo nnyonyini ddala. Tubadde ne Nasa TikTok kyoli oba toyagala byakulabisa. TikTok gyendi amu Alpha Child. Alpha Child. Munoonyeeko omufollowing. Tugenda kuba tunyumyangamuuko naye ku nsonga ezitambula mu preview show yaffe bagiyita preview wano ku My Showflix. Tukoze ne producer waffe Jose. Josh Mook Studios. Musajja w'amaanyi. Abantu bagambe My Showflix. Msubscribinge banaye mlikinge. Ate era ku TikTok nayo gye tuli My Showflix UG. Tulina TikTok by the way. Twebaza abatu following tulinako abantu 14,000. Kimanyi twaziwezeza ku TikTok. So mwebale nnyo mwebale ddala. Tujja kudda olunaku olulala mbeere bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.